volunteer kitegeeza omuntu eyamala okusoma ng'olina ebisaanyizo byonna ebikuweesa omulimu naye tonnafuna mukisa kufuna muki mulimu n'ogira ng'obeerawo awo ng'oyambako bakubayo akamera ak'okulya naye nga tebakuba omusaala kitegeeza essaawa yonna ne bafuna omukisa bwe gujja ofuna muki kati saawa zino nga tolina transport obeera student kuba tiryamanya oba wayita oba tewayita tiryalina bujulizi kati goli student mu facility eno ennene otolaba nga oba otadde obulamu bwo n'obwabalwadde kosi talabawo obulabe sobola okubeerawo obulamu nange kubanga just nti mbeera bwekunye olina abalwadde bameka ku kitanda balwadde ku kitanda bali 5 badokita ate ab'okulongoosa walongooseza bameka sirina benalongoosa ate abazadde baliko bazaalisiza babiri gye balongooseza badokita dokita ani alongooseza Francis They are on call. They are on call. There is even a lady who died from here last year in March. She was working in Kamevale Market. Is Dr. Francis. That is the name. Olabye obuzibu. Olabawo obuzibu. Kati weetaaga okwongera okubeera wano. Binsta bingi. Please come. In a somero n'eddwaliro. I know. So this is the mother. Olaba mama, olaba isoma. No, but you see, kati mama yenna nyina. let me tell you, I'm requesting. This is serious. let's listen to each other. Yes. So I'm kindly requesting. Ati kyekusaba netaaga I'm just requesting, humbly media, I'm requesting that I am not like to. You're part of management. I'm sorry, I'm not going to talk. Abalwadde tusaba mutegeke kuba tugenda kuleka wano. Now get it. First man. What is the password? What's the SIM number? 119. Mama, soko vile pato. Sasa tuina ni kwa wale. Ndio kama so